when natandika twatandikira ku WhatsApp yali WhatsApp group nekali gwatasoma bulungi genda wala WhatsApp omanyo jigulawo naddayo nejigo oluzungu towedde gye nakoma nesomako ne second row senior one ati senior one ate no yalina second term okusoma nkutegeera okugulawo era nejigulawo nejikola natandika n'abantu 2 netubeerawo kati bwe nakola group ene ngamba biki byensobola oteekamu abantu bano babeere mu group eno balemo jivaamu baleke nyiga lefuti nga zirima nyingi ningamba kati ninoteekamu ebintu ebibakuumiramu naye olwagira ningamba omwami wange tunaabeera muzigo paka kangendeko ebweru ntetenkanyi newaffe nanga tekiina buzibu twatula kumeza nanga tekiina buzibu kwa waliwo olumu omwaka wenamugamba omanyi omwaka guno tusondeyo akasente tugule poroti nagamba enyingiza yaffe eno tusobola nemugamba tusobola tolwagira nagamba tetujja sobola kati nze nekikola nga tamanyi nze nentandika osuula sente nga nze ku chipusi zange nensuula olwagira nempezayo akasente ningenda ningula ewaffe nagula waffe wala Kiboga senemeka zaali milioni 3 ne akamwe ekyenda mwetale ekyo kye nali nfuna nagulako poroti 2 nenzimbako n'obuyumba Burugundi rentals 4 mu byonna bino byetwogedde waliwo wembulidde mu myaka egy'esatu gyonna omwami simuwulira abaana basoma batya wabula tuboogerako abaana nga we bali basoma bali ne nazaala wange yabeeranga nabo waliwo eseera we kyatuukawo mu makkati dadi waabwe n'alwala nga ndi eyo ebweru n'alwala yalwalira ddala okumala ebbanga olwagira mukama n'amutwala n'afa era saamusanga nekyampisa bubi okuba nti saamusanga n'okumuziika saamuziika nagenda mulumbe nga nkomyewo naye kyampisaamuko bubi naye byonna kye nali njagala nnyo tubeereko mu life ennungi nga tunyumye gye tuvudde nga munyumya kuba ffe twasulirirako paani naye nga nze mugumya ate ye yalinganga gwamu mangu amaanyi naye nga gw'omugumu nga muguyanga tewali mbeera ya lubeerera. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena akyatwekumidde kwano ku Lubalusewa TV. Amanyi aje Samuels wano ku Lubalusewa TV. Twebaza bonna abatugoberera ku mikutu egy'enjawulo okulegwa YouTube, TikTok, sako ne Facebook. Nakulukedde bulungi. Twebaza Mukama olunaku lwa leero era ne twebaza abafunyeemu mu nnaku zino zonna ate ne tusasirako abafuniddemu ebizibu. Tusaba Mukama Katonda asobole okubanga abatereeza mu ntereeza ennungi. Olunaku lwa leero ndi ne CEO wa Team No Stress. Tugenda kuba tuwayamu naye kimu bibiri tulabe Team No Stress kyeki era evaawa lwaki yagonjebwawo. Katumukuwe asoka ababuuze kati tumanyi tweyongereyo. Tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV. Nze Nakirya Robina, CEO wa Team No Stress. Okay. Ugenda kwogerako nno nnyo. Nakirya Robina, CEO wa Team No Stress. Esangibwa Matuga Kito. Okay, Robina yani? Abatu abandi agadde okumanya Robina yani? Robina ndi mukyala eyazaalibwa Nansana. Nenkulira ku kyalo kye bayita Ekungu. Kungu kisangibwa Matuga. Nembeera yeeyo ne mami wange ne tubeerayo mpola mpola nga bwe tukula. Ojja kwongeza ku ddoboozi. Eddoboozi. Nakulirayo Kungu gye natandikira emirimu gyange mpola mpola. Mu kukula kwange nafunamu okusoomoozebwa kwali kungi. Nali mu P3 taata wange n'afa. Awo nenkomawo okusoma. Okay. Ebiseera bye nali mbeera ne mama. N'okoma mu P3? Nakoma mu P3. Okay. Okusoma. Nali mbeera ne maama wange nga teyeesobola bulungi nga asobola funa mmere etubeezaawo gye tulya. Okay. Ng'ate n'okugifuna tumala kulima okupakasa ofuna emmere eyo wamu ne jjajja wange azaala maama.
Netubeerawo mpola nentandika okola nalina emyaka 13 we natuuka myaka 13 nentandika okunoonya kasente nange. Olwo obeera ne maama yekka wazaalibwa omu? Nedda tuli abaana 6. Mu mama wange tuli abaana 6, mu taata wange tuli abaana 2. Era yatuleka abaana 2. Kati we nabeera mu myaka 13 awo nentandika okukola. Omulimu gwe natandika nagwo okukola kwali kufumba katogo. Nga hoteri? Anga si hoteri, nali mbeera ewa jjajja oluusi ne wa maama kuba twali ku kyalo kyekimu Kungu. Nga nfumba akatogo ako nga nkeetikka nenkatwala mu kirombe. Nali nkatundira mu kirombe. Ebiseera ebyo sowaani yali ya nusu 7. Nga nyiza ogula omuwogo wange wa 10 ng'aba mungi. Nengulayo n'ebijjajjalo byange haafu nenfumba akatogo kange ninkeetika nenkatwala mu kirombe. Awo wonna ovuddeyo eyo otuuse okuze kuba wali otulaze nti okoma mu P3 teweeyongereyo wadde? Waliwo we natuuka nendaba nga binnuma kuba P3 nali nsomera mu Bonna Basomi. Kati Bonna Basomi nga sirina Luzungu lwonna lwe mmanyi kwogera nga n'okuwandiika ebimu si bimanyi. Kati ddwe olumanyi? Nkyakunyumiza wuliriza sumulosina. Kati waliwo we natuukaawo nezaayo nga nze okusoma. Nali mpezezaawo gyali emyaka 16. Nezirayo okusoma. Kati wona ddayo okusoma nentandikira mu P4 first term y'omwaka ogwo. Natuuka mu P4 nga nkuze. Olwo ng'oli mu baneera basome? Kungu awo. We natuuka mu gundi nga nkuze ndaba sifitinga n'abaana nga banje yakuba nali nkuze 16. Second term nengenda mu P5 nga nayo ndaba sijaayo. Weebuusa nga nze kenyini neebuusa. Essomero nga terikikiriza? Nga bo tebabiriko nga bumanyi Bonna Basome ebiseera tebaafangayo. Bonna Basome Kungu awo. Kati eyo second term saagimalaako nga ne P5 ndaba sijaayo. Ningenda mu P6. Naye nga g'amagezi mwegali? Amagezi gaalimu naye nga matonotono. Naye nga ngezaagezaako. Kati P6 nempita. Nokola bulungi? Nakola bulungi nempita. Omwaka ogwaddako ningenda mu P7. Wankanze kasaba nga Bonna Basome nti batwala butwazi. Bagenda. Kati nange bagenda nange kolo. Kati olwage omwaka ogujja nentandika P7 nensumbuwa. Jukira baleetaga ebintu nga saabisoma. Ebya P4, P3, P5 nga saabisoma nensumbuwa. First term nensumbuwa. We natuuka mu Moko second term nenkola bubi. Abasomesa ne bangumya kuba mu Moko nafuna 31. Gundi zonna? Zonna. Ne bangumya ne bangamba tofaayo ne wobo. Yali 3rd. Ate nze njagala funa first. Ne bangumya ne nga tofaayo ne woba ng'okoze pure E. Ne bikomawo ng'ogudde ddamu ojja kukola bulungi. Ng'ekigambo ekyo kinkaabya amaziga. Ate ebiseera bye naddirayo soma ng'ate neeweerera nga nsika paani nga nsika ne chapati. Olwo muwogo omuvuddeko? Nga muwogo omuvuddeko nga nsika paani nga nsika ne chapati. Abaana eyo ab'ebirombe batawaanya nnyo abaana batwala emmere tebakusumbuwa? Tebansumbuwa ng'olw'ensonga twali tukulidde wamu tebantawanyanga. Kati nga nsika paani ne chapati nga chapati za 2 nga nfumba ne chai. Naye ng'ebyo mbikola maze va ku ssomero akawungeezi nengenda ne mbikola ne mala nezeewaka ne tunako mu kitabo kati ndi neebaka ku makya nenkeera ku ssomero. Kati kasitanakola bubi gundi Moko ne bangumya ne bagamba Piero naye nga nze ekigambo kye nalwanyisanga kungamba nti woba ogudde ddamu ekyo nga kinkaabya. Abasomesa bakikoosanga nnyo. Olw'ensonga baali balaba nkuze ng'ate njagala ate nga binsumbuwamu. Kati ne tugenda mu Piero najjuza buli kimu. Bwe twakola ebibuuzo ninga abasomesa ne basigala nga bangamba ekyo ekintu. Naye we nali nkola ebibuuzo ngamba Mukama nyamba mpite. Kino abasomesa kye bangamba nkisazaamu. Naye ne baza Mukama nti ebibuuzo byafuluma nga mpisi. Wafuna mmeka? Nafuna zaali 24. Second grade. Awo nengenda ku Stelland. Nensaba. Ekungu. Ne bampa. Kati we bampa nensoma first term ne yansumbuwa. Ku Stelland bali bagaba gate pass. Nga bosasulako fees balina kapapula ke bakuwa. Nga bakuwaye ennaku bweziti nga bwe ziggwako. Toddayo. Kasoba nga toyina ssente. Era nga bwe tuko okalaga sikaali
kati we byansumbuwa ennyo ne mbireka nga ndaba obudde obukola sina nino soma ebitabo ate nino noonya fees nga ne sente nnyingi awo ne mbireka nenzira nembera mu kola nembera waawo nesiika chapati nga ate mpangiza n'opangisa mama amuvira ngolo mama yavaako kunaali wala nga ate nze nafuna essomero lyegundi eryabona basome gye nali nsomera. Okay. Nembera waawo mpola olwagira nefuna olubuto lwa first born nga wemanya omwana atasoma mwesi wano we nalufunira nanti olwo mbivuddeko ebyokusoma senior one. Okay. Mbivuddeko ebyokusoma nefuna olubuto lwa first born ne muzaala nembera awo nafuna olubuto lwa first born embeera teyali nnungi yampisaamuko obubi nali ndi waka wa mulenzi nga siina mulimu gwenkola naye nga kyenkola kuba nayagalanga nnyo beeramu n'olukumi olwange mu nsawo nga nyinza kati ekungu nali navaayo nga ndi matugga nga nyinza ogenda mu katale nengula mukene nengula entula nengula ennyaanya. Olwo nga akameza bakulekedde mmeka? Nga akameza ndaba ogula ebintu bingi byalinga bya layisi ng'entula ez'olukumi ziba nnyingi nga n'ennyaanya ez'olukumi nnyingi nga bayinza okundekera akasanvu ne bandekerayo omutwalo ettaano bwentwe naye nga ebisenge basobola okukulekera ezo sente bazindekeranga kati nenfulumya emmeeza y'omunju gye twalina mu nju nengisa kabalaza ng'ebyo ebintu byensuubudde mbitundira kabalaza ku mmeeza y'omunju nga kwe mbitundira mpola mpola bwentyo nga first born wange naakula nga bwentyo esika n'ebyokulya byange buli musiguvaamu. Okay. Kati olwagirawo neneyongerako sekendi awo netandika osiika chips natandika n'obumonde bwali bwa 15,000. Olwo kati osiika paani? Paani muvuddeko olwo ate nzize ku chips nfunye ekifo ku kkubo emimu gino gino ogenda ogivaako mpola ninya ddaala mvuddeyo eno kabalaza netandika osiika chips ku kkubo nembeera waawo mpola nga nsiika chips ninga sente ezo zalinga zituyamba kuba nze kyemmanyi nti Robin teri mukyala ayambako waka nga wakola bakulimba kirala olaba ebiseera ebisinga ekitulembesa abakyala okukola kwekuba nti sente tuzifuula ya kikazi naye gye buva ne gye bugenda bw'obanga okola n'olaga omusajja nti senteyo gy'okola erina omugaso ewaka tayinza kugaana kukola kati nze nalaganga nnyo nti sente yange ya mugaso ewaka ensonga lwaki banzikirizanga okukola nga ekitegeeza omukazi yenna bw'aba ayagala okukola alina okubanga ne sente gyakoze eyambako ewaka. Bweraga omusajja nti sente yo gy'okola erina omugaso ewaka togifuula ya kikazi oba waliwo ekyetaagisa kabeera landlord ng'abanja landlord abanja nendinawo 5 weba ennyumba yabire omukazi ng'akikola ekyo okikola osobola okuba oyina emitwalo 2 n'egyo 5 gy'oggyeko n'omusajja kimuwa endowooza endaga omukyala byakola ate abasajja baagala nnyo bagamba ninawo bweziteekako yongerako zino so nze ekyanzikirizanga okukola ndalaganga nnyo nti sente yange ya mugaso ewaka. Yes tunabeeranga ku kkubo nga nkola nga nsika chips nga yanyinyula n'okunywa ne tudda ffenna ewaka 7 ogw'ekiro. Omusajja yali akola ki? Omusajja yali avuga taxi yali avuga taxi ngera naye anyuka leeti ngera nga bwanyuka ng'ajja ku kkubo nankima ne twambuka ewaka. Ese bisinga abasajja abo abato banamu okuva wansi okwambuka mutera balekerera ne mubavaamu ng'olumaze ofuna kasente. Omukazi akola ekyo kiba kibi bano abajja oluvuma baba bakakulaba naye oli bw'otandise naye yanyuma okutambula naye kati nabeera waawo mu chips zange mpola mpola olwagira n'enkola okolera wakungu ndi matugga nkolera matugga awo ku kkubo nga wezikira chips olwokyalina omwana omu angolo baweze nga bali 3 nabiyisa mu bwangu nga bali 3 nembeerawo nga nkola sente zituyambako ewaka naye olwagira nengamba omwami wange tunaabeera muzigo paka kangendeko ebweru ntetenkanyi newaffe nanga tekirina buzibu twatula kumeza nanga tekirina buzibu kwa waliwo olumu omwaka we namugamba omanyi omwaka guno tusondeyo akasente tugule poloti nagamba enyingiza yaffe eno tusobola nemugamba tusobola tolwagira nagamba tetujja sobola kati nze nenkikola nga tamanyi
nze nentandika osuula ssente nga nze ku chipusi zange nensuula olwagira nempezaayo akasente ningenda ningula ewaffe nagula waffe wala Kiboga senemeka zaali miliyoni 3 ninga wanene nogulayo meka eri ana ku 8 okay ninga tobudde buno gifuna ekiboga kwezo sente nakati jeri kati omulundi ogwasooka anagenda osasula nga tamanyi ti yamanya nze osasula balance nimuga olaba tusobola alwagira n'agamba naye omanyi netutula naye protein osasudde wamu nzo omusajja mbasiiza kujeyo zaali zange nga nnateeka waffe olabye nagambye omutandika nedda kiseera ezo zaagala nnyo omukazi nga aziteeka wuwe ate eri ewaffe walinga walayisi ate nga eza wanendo za bbeeyi eringa walayisi ate nekyala zaali zange awo nga tekuliko awo ku mukyala nga jjukira naffe ze tukoze ziba zaffe teffe tusalawo ne tugamba n'endagaano n'erinnya lyo kandiseemu nedda ziba z'abaana bo nze n'abaana ziba z'abaana bo ssebo ekyo zaffe tugulira abaana mugulira abaana temugulira ffe bugenda kukya ku macyangu njawukane naawe ngenda nabyo abaana bo basigalawo nga byabwe sabo biba by'abaana beebyo ofunye amagezi nti kati njagenda bwe mfunye amagezi njagala genda bwe nangamba genda nga omanyi kangende njiye mpereze sente tuzimbe njagala okomawo nga tuvudde mu muzigo nakkiriza bulungi nembikolako nengenda nembeerayo nenkola nensooka nefunayo awo poloti nenjigula ogulayo okubiri olwo ngulayo okubiri eyo nagigula mu kibuga ogulayo ki nali Kadaama nkola mu kiyumba kya Muwarabu abo nali Kadaama nga nkola mu kiyumba kya Muwarabu nga gye nkola kati sente ezo wazikuluta Kadaama yenna ali bweru okuweereza ensimbi ye wano okwogera ko typing isoboka nakweza milioni 8 kuweereza 3 kyangu ekyo naye ziteeka ku akawunti gwe waziwangana nze nakoyesanga omukyala bamuyita mwami Kisitu omwami no omukyala Kisitu omukyala Kisitu era yeyanguliza poloti eyo bulungi nyera buli kimu nakisanga kiri makubo malungi nakati poloti weeri eri makubo malungi tevangayo complain yomukyala gwe nakozesa nekirala ekintu ekyo njagala okyogerako bakadamba ebiseera ebisinga ekitwetera okola losi nokomawo nga tolina yadde 10 kwekwesiga famire kiddemu kwekwesiga famire wesigeko ku mikwano bakadamba ebiseera besiga famire olw'ensonga owa famire ne waba alina kyakoze tolina kyogenda mumukola kati osookera ku makya n'osiba maamawo oba osobola okukeera ku makya n'osiba taatawo oba muganda wange nekozesa mukwano gwo at least ye wandigezaako lifarensi wamusiba embwa eyo si embwa eyo naye kale at least ate emikwano gyetwagaliza sero zibuweza mama ekyeza nze nyina advice nalimpa Bakadaama nti bw'oba mama muwe buwi taata muwe buwi muganda wo muwe kyola Segawa yayimba oluyimba olugamba nti togatta bizinesi na muganda wo bwekiri towola muganda wo bw'oba okyagala ekika kyo towola muganda wo togatta bizinesi na muganda wo bagenda kuba emimiro bwekiri ate nekira woba obawa ng'oli bweru beeramu nekana akantu ng'ogamba nti nkyabawa mama oba okyamuwa togenda koma muwa ng'oli bweru nekirala n'abaana togenda koma bateekamu ssente ng'oli bweru so woba ozifulumya zifulumye n'obwegendereza kati eyo emikwano gyo mubawaayo ku butiipu ate abakukoledde ki abakukoledde kyo oba omuwazaaki abatakukumira esente zo nazigula mu kyoyagala ogamba ono abankoledde ekintu kyange toyinza butamuwaayo akasiimo nina Kadaama oba erinnya mwaliteekawo yampeereza ssente ze ng'alina gwayagala nzimuwe yali miliyoni 1.8 bwogera mu Western Union mulimu obuntu obwo obugwamu obwo simanyi mu 10 mu 8 mu 5 Kadaama yambalira ssente ezo yambalira okuva paka ku 8 nanga tolaba 8 ono olina kwogenda okumpeera 3 akakaaga mu 8 olwo era byagenda okunkolera bw'omaliriza okwata emitwalo 4
Ekyamazima ngenda omaliriza. Nga nataddemu transport ngenze Kawempe n'obudde bwa bbanga nga bw'obumanyi n'obeereyo. Naye nomanzanga nsigaza kakaaga. Naloka mpeza ka voice note akawavuna nga weebale. Sirabanga muntu mulungi nga bazibire baba. Mutima ndamanyi kirozo lenga ni abantu bano chola lumba babba. Tosobola beera nga nze nkozesa ne transport wange n'obudde bwange esimba nkuyambe. Nene nkutusirize mali bulungi. Nompa kakaaga. Kale teyakola bulungi mwekyo naye emwe singa 0. Okay. Ogenda n'ekiriwo n'ekirala Katonda yasa. Kati poloti gy'oweesereza oweereza bagiguze. Bagigula weeri. Ne tubeera waawo mpola mpola nga nkola n'endala. Kati waliwo gye soogeddeeko waliwo walala gye naliira gye naddamu n'engula. Okozeyo emyaka emeka? Nakolayo emyaka 3. Sente gwe ngoyina nnyingi buli nga bamaze emyaka 7 nika talina adde ekijiiko. Olaawe nalinva wano namanya ennaku yange. Ate ne mmanya ekintu tte ne kyenjagala nali nkimanyi. Bwe nalinva mu Uganda nali njagala kuva mu muzigo n'okubeerako bizinensi. Bayanga n'okubeerako landlady. Nga ngamba nti newe mbafunye akasente nembako wenzimba nsobola oba buzigo 2 nsulaka mukamu ne family yange wanakamu ne kampa sukaali. Kwegamba omwana yenna ali eyo. Omwana w'obuwala nga ayagala kuva wano agenda akole. Olina okubaako n'ekintu kye bayita goal. Oba ekiruubirirwa nti kiki ekintwala ebweru. Bwekiri olina okuba nga omanyi ky'oyagala ate n'ekirala bw'otuukayo kiremereko beera ng'omukazi azaala. Bw'oba ogenze muleba okuzaala tosobola tuuka olina ogamba omwana aganyika nzireyo nja kukola ki nja muzaala olulala. Bagamba muleba wali ebivumo. Olina okubeerawo paka bukimu n'okigumira paka omwana w'omussa wali kati yeeri olina okulemera ku kyakutwala. Akajjajo olina okukajjawo bino sembo bano bambonyaamu. Byonna olina obbissa wali nekyayagala nnyo ssente yo. Yagala nnyo ssente yo. Bano bampaayo 5 simayanga mpolaayo 10 kadama tebabasasula. Omuntu atagendangako ku kyeyo abanga alaba nti ssente oba onoganoge oba ofuna nnyo. Nti omuti guli eyo buli wetuwulira nti afuna kamu kitundu buli mwezi anoga. Bambi ate nga teziba nnyingi. Akamu ekitundu akayinza kati nze nali nfuna emitwalo 95 gye nakolamu ebyo. Kati senga nali nfuna kamu kitundu nga katuuka eno nandikoze byenkanawa. Ne akamu 95 ekyo kye nali nfuna nagulako poloti 2. Okay. Nenzimbako n'obuyumba Burugundi Brentos 4. Mu byonna bino byetwogedde waliwo wembulidde. Mu myaka egy'esatu gyonna omwami simuwulira abaana basoma batya wabula tuboogerako. Abaana nga we bali basoma bali ne nazaala wange yabeeranga nabo. Waliwo ekiseera we kyatuukawo mu makkati dadi waabwe n'alwala. Nga ndi eyo ebweru n'alwala. Yalwalira ddala okumala ebbanga. Olwagira Mukama n'amutwala n'afa. Era saamusanga. Nekyampisa bubi okuba nti saamusanga. Tewamuziika. N'okumuziika saamuziika. Nagenda mu lumbe nga nkomyewo. Naye kyampisaamuko bubi naye byonna kye nali njagala nnyo tubeereko mu life ennungi nga tuyimye gye tuvudde. Nga munyumya byaliwedde. Kuba ffe twasulirirako paani. Naye nga nze mugumya ate ye yalinganga gwamu mangu amaanyi. Nenga gumugu. Ngamugoya ngamga tewali mbeera ya lubeerera. Tujja kuba bulungi. Kyokka ekyasinga okuluma nti tabaddeeko mu mbeera. Tabaddeeko si ennungi eri awo ne yaddeko. Kuba waliwo ebiseera ebyaliwo nga musobola osiiba enjala ne mugisula. Naye obudde buno tekisoboka. Atulise sikubira aje ne mugamba mpaayo omutwalo nja gukuwa enkya. Nekirala Okay. Abaana baliyo nga basoma nga bayina jjajja waabwe. Banange mpeerezaayo naye nawelezanga mmanyi nti tebagenda kukoma kati kusoma. Kituufu. Olw'ensonga jjajja naye yali atetenkanya ng'omukyala. Nga abaako kyawaayo nange ne mbaako kyempeereza. Sinze nzeke yasasula fiizi. Nga nfuba okulaba nti kuba eri wobeera eri. Omwezi gwe bakusasula tegugenda kuddamu kubaawo. Tebagenda kuddamu kusasula. Bwe bakuwa omwezi ogw'omukaaga tegugenda kukomawo ogw'omukaaga. Ekirala bwe waliyo contract n'abagaba za myaka 2 eneemu yayingiramu etya giwera emyaka 3. Nakomawo ne mpumulamu gwali omwezi 1 ne mala nze kati nze mukuddayo nali nzeyo kumaliriza nnyumba zange.
kati nembalimba nze okumalayo emyaka 2 bwe kasita gwawera ogwokusatu omwaka ne guwera nembasibula nembaga mafunyemu obuzibu nja kudda nga kinali njagala nkifunye nenga kankombewo ntetenkanyize ne wano. Okay kati ndaba waliwo ekibiina kikyo Team No Stress kijja kitya okubeerawo? Team No Stress we nabeereyo ku kyeyo omanyi bakadama abamu bwe tuba ku kyeyo tukozesa wifi ne wifi ogikozesezza otya kati we nabeeyo nengamba kyendirabirako nti nali ku kyeyo nengamba kankungaanyeko abaana abamu be nasoma nabo tusobako bye twekolerawo oba tusobola okubaako awe tusinga ne tuddamu ne twejjukanya be nakula nabo ne be nasoma nabo kati kwe kukola eyo group ngawo okulaba omuntu ate ku nsoma engeri ya kutawaanyamu ngawo okulaba omuntu agamba nti kanjagala kujjukira ku bantu be nasomanga nabo muna inakyagala nze be nasoma nabo ate no ba primary bonna basome era mu group mwebali okugeza mulimu Bright mwebali nengolaba tetwasoma ne basingana abasoma abamu kati nekirala we natandika twatandikira ku WhatsApp yali WhatsApp group nekati gwatasoma bulungi genda wala WhatsApp omanyi ogiggulawo naddayo nejiga oluzungu towedde gye nakoma nesomako ne second row senior one ate no yalina second term ati akyeni mu kugamba senior one ebiseera ebisinga baba gamba okumya mpise vidi kuba eriyo balogipase kituufu oba ni akusumbuwa ne bakadama nga business woman waba kati ekyo nali nkimanyi okikola okusoma nkutegeera okugulawo era negigulawo negikola natandika n'abantu 2-5 netubeerawo kati bwe nakola group eno engamba biki byensobola oteekamu abantu bano babeere mu group eno balemo givaamu baleke nyiga lefutinga ziba nyingi ningamba kati nina oteekamu ebintu ebibakuumiramu nensooka neteekamu muno mukabi ti omuntu wafuna obuzibu tumuyambe era oli wafiirwa tumuyamba tusonda amabugo muno mukabi oyo simutegeerera nti ye yeetaaga nnyo ebizibu nga tefamu tetubyagala nga temwagala bizibu kuba buli ekikole oli omuntu wafiirwa bakimwagala nfiirwe muleke mumpe ne mu bulungi gye tuli simanga ngenda kwanjula ng'oli memba ngenda kukyala nina embaga tetwaga muganda sirina mukazi sirina kwanjula ogenda kwanjula nyanti nze tolina mukazi nkola ntya waliwo kye tukubeererawo ekirala ayinza okugwera mu bintu byammwe nebinyamba naye nga lwaki oba ogenda beera mu lupaka waliwo omukolo gw'oyinza okukola nga gwe tugamba naffe tubeeko kye tukwata tumuwe tumukwasizeeko kuba azaayiwawo omubiri naffe kati munene oli afiiriddwa tusonda amabugo netumutwalira kati we namala oteekamu munno mukabi kati ebintu ebyo byonna byoyogerako nze nganzaagi biba birina bitanyambira bitya nti bujukira batugamba amabugo tebagakolamu na bizinesi nze neetaaga bizinesi setagambaga nkyakugira ebintu birimu osuna nsumulula nemala neteekamu saving kati we namanya nti mundo mukabi oli tasobola avamu nga laba tuyambi oli afunye obuzibu ekyo tekisobola awo aba tasobola avamu abayinza obeeramu kati awo neteekamu saving nemaga abane tu saving tutandiko saving nga ate bwe twewola era tukola emyezi mukaaga twatandika ne tukola emyezi mukaaga vanyuma lwa myezi mukaaga bwe mwafuna sente nga ate tuzeewoze buli omu naafuniramu n'amagoba ekyo bwe kyaggwa nenteekamu together we can oba nkinyo kati nze ataasa omuntu tewala nyo together we can fenna tusobola siwe kino okuba kati nenteekamu nti oli asobola okuba alina kyayagala kangeze business gyobadde ogamba bane njagala kutandika business ina mulimu capital wambega nti neetaaga capital wa $5,000 oba wa $10,000 nga tukyaba buli omu ng'aleetawo kyaleese nga tukuwa $10,000 gyo ng'otandika okukola njagala fridge bineeno ndi mu kuzimba neetaagayo amabaati gannemye oggula banaye neetaaga amabaati bwe gati gammeka tigakakado baga sente bwe ziti nga tukyaba buli omu zaleetayo nga tukuwa kati ekyo kiri bwe kiti nti bw'oba obadde nga tuggulira amabaati Robina n'aleeta 3,000
omakinga sure nti Robina bwajja n'abagamba nti ayagala TV oba fridge esatu ze yateekayo ring abagulira zooteekayo bwetyo bwe tutambuza ekintu ekyo. Okay, so far Team No Stress Group erimu abantu bameka? Obudde buno tulimu abantu 15 nga mulimu abali mu Uganda wano nga mulimu n'abali ebweru w'eggwanga. Tugeze njagala omukyala mu Team No Stress mufuna. Tulina mu programu y'abanoonya. Singa searching tugirina. Olwo kumunoonya nga ali bweru abaana ddaddi omwoyo gubate. Lubalusewa TV mazima ku mazima.